Mwebale nnyo okubeera nga mutugoberera agange nze Waswa Emmanuel nsubira muli bulungi obulamu buli butya mujebaleko gye mukwasaganya mwebale kubeerayo. Onakulegulo ebirango byafulumye nga biraga nti omukulembeze gwanga onakulwalira abadde n'okwogerako eri eggwanga era mu dakika ntono n'emibega asobodde okubanga amaliriza okunyumyako n'abantu be bannayuganda bentegeeza. Twabula ne bannaffe Abiva Organic Access Building ne bannaffe aba Labour Connect bo basangibwa Ntinda. Biva Organic yakujjanjaba buli kirwadde ekikuluma ate Labour egenda kutola bweru n'obwavu. President Museveni akoze speech ebadde nyimpi nnyo ebadde ya dakiika nga 45. Ebadde nyimpi nnyo. Ensonga za okusinga zibadde zitundibwa byakwerinda. State of the Nation Address atunidde nnyo ensonga z'ebyokwerinda. Era nga omanyi bulijjo bw'ajja okwogera atandika n'okulambulira wa eggwanga gye liba livudde n'ebyafaayo byalyo. Ageza kubanga annyonnyola wa gye baava wa ne gye bajja eggwanga lino okulituusa we liri. Bw'atyo okwogera ku lunaku lwa leero kutunuulidde nnyo enkola ya poliisi ne kkooti byavumiridde nti bijinya ekkooti ne poliisi nti zijinya abazzi b'emisango. Abadde ategeeza baliwa. President Museveni bw'atandise olunaku lw'olemu kubanga okwogeraganya kwe atunuulidde nnyo ensonga ya bail. Jjukira abadde agoba nnyo ensonga ya bail eno ng'agamba nti si kya buvunaanyizibwa era mbu tekiraga bwenkanya omuntu asse munne okuweebwa bail. Yagamba bail zisigalenga ku misango mitonotono naye emisango egirimu criminal cases nga murder omuntu bakutegere nti guwasa omuntu lwaki oweebwa bail. Museveni agamba nti kino si kya bwenkanya eri abo ababeera bafudde. Babeera bo tebafunyeemu kubanga ye aba afudde lwaki omuntu oba muwa bail. President Museveni agamba nti kiru kino kigenda mu maaso n'okubanga kiwa omukisa oba omwaganya abazzi b'ebikolobero okwongera okugenda mu maaso n'okubanga batemula bannaabwe kubanga babeera balowooza nti essaawa yonna ne bonotta omuntu bajja kukuta. Era bw'atyo n'agamba nti kino agenda kukisimbira ekkuuli nga bw'okiwulira agenda kufaafagana ne kkooti ne poliisi. Poliisi eyagitabukidde ku nsonga za gaba bondi n'agamba omuntu bamuta batya azza atya omusango nti yasse omuntu nga n'obujulizi okimu bufunye nako nemuwa poliisi bondi. Kino ne kintu kya bail ne poliisi bondi ennaku zino kibadde kivugira nnyo mu palamenti naddala ekya bail okusinga nga Museveni agamba nti ayagala bail ziveewo. Buli omu nakiraba mundaba gy'akirabamu. Yatusana okuyita olukuŋŋaana lw'ababaka ba NRM abalabika nti tebakkirizganyiza nakyo nga bagamba nti essaawa zino Museveni ayinza okuba apushinga kino ekintu naye ne balowoozezaamu nti singa akeera n'abeera ye one day one time nga yeetaaga poliisi bondi eno oba nga yeetaaga bail kinaaba kitya. Era wakyaliwo okusika omugoba wakati w'executive ekulembera President Museveni saako ne legislature giyite palamenti yaffe kuba bail eno eneevaawo kubanga bail eno bw'evaawo obanga yeesibiddewo akannya naawe kennyini agiggyewo olwaleero osobola okuba nga gw'ogiggyewo bail ate ne bukyenkya nga bail gw'ogyetaaga. Era bwe batyo ne bamaliriza kikyaliwo kya hanginga naye Museveni afuuka okulaba nti akipushinga kigende maaso. President mu kwogera kwe agambye nti ayagala ekintu kya life imprisonment kibeewo. Bw'obanga wassa omuntu bino ebyowoozamu bakusibe obulamu bwe olubeerera. Kujjukira akalaba yennyini yakajjawo kati yali yalekawo embeera nti botta omuntu bakusiba myaka gye gyonna. N'agamba nti tekyali fair kubanga gw'obosse abeera afudde. N'agamba nti tuba tukoze justice eri mulambo. Kati Museveni agamba ayagala omuntu watta munne it should be an eye for an eye. Liiso ku liiso. Botta naye bakutte. Abadde nabyogerako ekyokulabirako kyatuwadde ekifeeyo omusaizi z'ettoolo mu Semiriiki ababbi b'ente babadde anyumyako mu katabo ke kabadde akutte mu ripooti mugibadde eggulire lya New Vision ng'atunyonyola nti waliwo ababbi ente mu saizi z'e Semiriiki nga kigambibwa ente zino bazitwala Congo. N'alaga nti abatuuze bakoze ekisoboka kyonna ne bakwata abamu ku babbi bano era ne babatta. Museveni agambye kye kituufu bakoze bulungi okubatta. Bwe batyo n'abanga atunulidde nnyo point eyo era n'agamba nti mwetegefu okulwanyisa buli mbeera yonna
Ripoti eyabo atano mu abana abafa mu kwekalakasa okomoko kuwedde ayagala bagibufunze alabike nti abeetawo mu kuteekateeka okukalakasa okwo bakwatibwa. Pulezidenti Museveni ali mukambwe nnyo nga bw'okiwulira olunaku lwa leero ku nsonga ezikwatagana n'ekyo. Era bwe kityo n'agamba nti NRM nga efuga eggwanga lino ekibiina kye kivunaanibwa 100 ku 100 ku ebyo ebigenda mu maaso mu nsi. Obulamu bwabo buba bufudde n'obulamu bwabo abeera basse bannaabwe. Yagamba nti NRM evunaanibwa ku ekyo ekivunaanyizibwako era nga ejja kukola kyonna ekyetaagisa to make sure ensonga ziri settled. Mu kumaliza kwe abadde ayogeddeko ku bya human rights. Jjukira yavaako n'ajja n'avumirira ekintu ky'abakuumaddembe okutyoboola eddembe ly'Abannayuganda. Abantu bangi bava ne bagamba nti President Museveni akyogeddeko inversely, ayinza okuba si yabaddewo ng'ayogera. Abatya kubanga yabyogera ne yabyogerako bakola kirala. Yayogera kirala ng'alaga nti mwetegefu okukirwanyisa, naye ate bakola nabo bakola kirala. Mwolabe engeri gye bakwatamu abantu. Kati wali yavayo abamu ku bantu baatugamba nti Museveni naye kadde agoba kasente ka donation. Era yakola speech ne weta weeks ezibiri. Ne tuwulira omusimbi omuyitirivu ennyo ebitongole by'ensi gwe byamugabira okulabika nti adda abulula eggwanga. Oba zaali biliyoni 13 muzijjukira ezo. Trillion nga something ndowooza ezaaleetebwa kuno nga zigenda kutaasa mbeera. So Museveni agamba nti sekyali kiruubirirwa kye. Ye nga ye yateekateeka dde enkola y'okwagala okutaasa Bannayuganda okulwanira eddembe lyabwe. Kale nno okusinga speech ebadde ku byakwerinda wenonoddemu point ng'ayagala ebibonezo wammanga biteekebwewo botta omuntu n'awottibwe. Poliisi bondi ayagala eveewo ku batemu ne Beiro nti bw'oli ku musango gwa kutta olina ogusaavinga okusinziira ku President Museveni bw'agamba kuba agamba nti abazze emisango mbakwasa ekyekyo. Nze Waso Emmanuel mwe bali nnyo kwanga mutugobera.